kye nabadde ninawo ekyokukola kimu kya busiru naye woobulwa ekyokukola kye otandika okulowooza ebyekisiru byonna n'obimalayo. Bwe neebasa ekiro nagambye oba abaana bange nfune wenzira nfune obutwa mbafumbire akamere tulye tuzikire lumu. Abaana otuuka ng'olina okubeerera ng'olemereddwa, nze nnemereddwa, mukanda wange nnemereddwa. Omanyi kye bayita okuba nti obadde olina n'emizigo gy'abapangisa ng'osolooza nodda ku ziro mu lunaku olwo. Nina abaana 7 tulina wentandikira kirina buli kimu kinkutte. Omanyi buli kimu okukwata mu bbanga lyerimu mu lubigi nakavaayo omwezi gumu n'ekitundu nakatandika okugumya omutima nga bw'ogamba kati guma kuba mbadde ninawo amaka ninawo emizigo gy'abapangisa nga mmanyi nakola. Abaana bange balina entandikwa. Nagendayo nina abaana 2 n'entandika okuzaala nga mmanyi ninawo embeera. Ebyo bwe mbiwulira binzijukiza nga Museveni yakawamba 1986 ebyaddako kukyusa ssente eyalina akakadde ne bamuwaamu 7. Akakadde k'ebiseera ebyo kaali kanene nnyo. Zonna ezo gavumenti yazisena era bangi badda ku zero. Bangi nnyo badda ku zero nga balinga abatakolangako. Kakati munnange bwe ntunuulira ebiriwo birabika byonna bitambulira mu layini eyo nti ebyo kati ng'ebyaliwo ebyokukyusa ssente bannayuganda bafiirwa obulindo bwa ssente nti yali omugagga katugeze alinawo miliyoni ze 10 kati ku byamu 7 emirundi 10 ofuna ssente ze yakola ki ze yasigaza obukadde 10 yasigaza mmeka so nga ate ssente z'eggwanga zaali tezeeyongedde ebbeeyi era baba bakitegeera bakyusa mu ddoola. Bassebaana Kizito n'abalala Museveni ne bannaabwe ye bo baalina kakibo tebaali tebalina kati nga beetaaga kuvuba zino ezammwe basobole okubeera nga nabo baba munakasente mu nsawo bagende bawe ku bannaabwe badde abagenda erwanda okulwanyisa Habyarimana n'ebirala ssente zammwe ze zaakolawo. Kakati bwe tunuulira ekintu ng'ekyo omukyalo oyo agamba nti yatuuse n'okulowooza okwewa obutwa afe n'abaana be nti akwate abaana be afumbe akamere oba agule ekyokulya kyonna ateekemu akatwa bazikire. Gye bavuddeko waliwo omuntu eyambuuza nti Uganda tulagi kati muzzaako ki ne mugamba munnange ekiddako nga naawe muwuli ekiddako kufa. Ekiddako kufa mutuuse okutuuka okufuna emiguwa mweyimbe mu bulago mufe kubanga ebigenda okukolwa ku bannansi si bitono nti gojja tuuka okulaba nga tractor zisimula n'amalaalo nti amalaalo kyekintu kwegamba kiwali badde ogamba nti ekintu ekintiisa nti tractor nga bw'ogirabaawo bw'eba esimuddewo amalaalo ago n'eriko entaana nga eyasamye munda engumbagumba kitegeeza ziriyo mu munda nti baze ne bazijjawo oba nedda. Kati kitegeeza nti omuntu gwe baaziika atuuse okuba nti amalaalo ge gasigadde awe gatyo ne bagasimulayo ne bakasuka gye baagala engumbagumba oba ne batwala ne bagatta mu beeruweero kubanga obuwanga bo babwagala kubanga bo baweesa ekitiibwa babukozesa eruweero eyo okulaga abantu engeri gye baafa ne bannayuganda naffe tuli babuyabuya. Kati omuntu atulekamu ate otwawo n'atutta n'akwata obuwanga bwabajjajjaffe bataata baffe baganda baffe n'atandika okubeera nga abukozesa mu exhibition ye nga abuzimbirako buyinja naye ate nga ye cause y'abantu abo okufa. Kati nga bw'olaba tractor eri mu kusimula malaalo nti waliwo omuntu ddala ayinza oga nti kati kansimula amalaalo kubanga walina okubaawo compensation walina okubaawo ebikolebwa okubeera nti basimula amalaalo ago bagakyuse bagatwala ewalala. Kati byonna ebyo tebibakwatako kubanga bo tebibakwatako byewaabwe
byewammwe mufe n'ebyewammwe. Kati mwalemererwa okubeera nga mutegeera nti bali abantu be twesibako tebabanko bannaffe era tetubamanyi. Naye amafactory go gasigadde mu Lubigi so nga ate abantu bagobeddwa. Obutambi bungi nnyo ku nsonga eno kubanga kyekiriwo. Bonna abasobola okunyamba kye banyambye nza baje banyambe. Sala baje banyambe. Ndi mukuba akayumba katenti wali mbeeraawo. Abadde yekolera ebintu byange sikyasobola bizzaawo. Mukoledde emyaka 4. Museveni zamaze mu buyinza wenkoledde ebintu bino kati ndijjawa ssente mbizzeewo. Mikoledde mu buvubi mu bugubi mu misolo emingi gye batuggyako n'ogamba kankole n'okolakola n'okweragana n'olwafubana nga tolina kyowerekereza buli kantu n'osobola okuteekawo akayumba ne bakamenya. Nze nva mu kkomera bava kunsiba lwa ttaka lyange, bava kunsiba lwa nnyumba zange, bansibye bazimenye bulungi nga siriiwo, bazimenye bulungi banoona ebintu byonna mu nnyumba. Sirina kyensanzeewo, ennyumba nsanze bagimenye ng'eri ku ttaka, n'abaana babuze simanyi we bali, simanyi we muli. Empapula zino wotulira factory ziri wali wa muliraanwa wange bannaye wa kamera nkusaba ozirage ensi ezirabe ziziri ezo factory zizo bale muliraanwa wange bamenyenze oli bamulese wali omulala wuli wali muganda wa mama Mbabazi wawali ezo nyumba zolengera komita Mr. Dan ogwo mwala gwa Kidipo 1 ne Kidipo 2 gwe mwala ogutwala gwa Lubigi kyano gwe bagamba okugenda mu Lubigi gwe mwala gwa KCCA toyiza kugamba nti oli mukola mwala okyaganya n'ogukola gujjudde ettaka ng'ogamba nti abantu bali mu nnema wane watu ewakalu wosimane futi 8 wansi nga tewali mazzi n'ogamba nti bali mu nnema. Bannaye mulekeraawo okulinnyira eddembe ly'obuntu, mulemeraawo okutwalira amateeka mu ngalo, muyigirize emiti emito ginisigalawo yadde nze ngenda kufa. Mubayigirize mutegeeze nti amateeka bagakwata ga kitiibwa mu nsi yonna. Ne kati mumenya amateeka mwagala gwe munasanga ku street nga atambula oba nga ndebase ku luguudo wali mungambe nti menya amateeka. Amateeka gatandikirawo okunyamba, njagala kutegeera etteeka wetandikira okunyamba. Esawa ya leero ndi wano ndi mukulajana njagala kulaba tteeka litandikirawo okuyambibwa ku tteeka. Ebintu bino birabika bibadde bipulaninga okumala ebbanga era toyinza kuŋŋamba nti bano babaddenga ekintu kino tebakimanyi, babaddenga batuusa kasiiso nga bo weyongera okubeera nga beegumya nti bwe tunaba tunaatera okumalako emyaka egyo tulowooza okubeera nga tubakalakata 5 nga tubakola bwe tuti kati tunaagenda okubaddamu emyaka 5 okuweza ekyasa nga already kati mu feeze ey'okubiri balina okubanga kati bali mu mbeera enzibu ennyo nga batuuse nakweyimba mu miguwa kufa. Ekintu kino kyali kipulaninga okumala ebbanga. Bwe teeberezaamu kasokedde nga babba ttaka, ng'ababba ettaka babayita mu State House gye bateeseza okubagambako abajja okusengula abantu ku ttaka bajja na mmundu era nga bakulaga tolina gy'oyinza kubaloopa. Bbanga ki ng'ate amagye ge gabaddenga gabawa obukuumi. Ekyo saka naawe okirowoozeemu nga Bannayuganda nti ebbanga lyonna tubaddenga tukaaba ekibba ttaka. Museveni n'atugamba buli ttaka lyakulwanira tewali kyakukola. Naye teeberezaamu gwe munnansi otandika otya okubeera ng'olwanira ettaka eriryo ery'obujjajjaabwo n'abagwira nga bo be baweereddwa omukisa ogusooka. Kubanga waliwo omuntu omu gwe mmanyi ettaka lye baali mutwalako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yasanga bali bazimbyeko n'agenda n'awaaba. Bwe yagendayo bwe yatwala omusango mu kkooti ne bamugamba nti kale kabakuweeyo miliyoni bazaala emmeka n'agaana. Omulamuzi yadde okusala omusango n'amugamba gukusinze. N'abuuza gutya ku ttaka lyange nti gukusinze ettaka ne balitwala. Waliyo awantu amu wemmanyi era oli yali yasimbayo bumwanyi bwe
omusajja yajja buzzi n'asaawasawa byonna n'atwalawo ewatali okukwekubira nduulu yadde n'akamu. Kakati embeera eyo ebaddewo ebbanga lyonna era kati we tuli mu jjiya ne bannayuganda ekibuuzo nti mmwe mulirabuka ddi, mulitegeera ddi nti temugenda oba abaana bammwe oba bazzukulu bammwe tebalina ke bagenda kusigaza. Gwe oyinza okuba tolina ky'olina, katugeze waliyo abantu abamu nga talinaawo oba puloti oba ttaka oba kintu kyonna n'ennyumba nga ye tazimbye naye ng'akuliridde. Tekitegeeza nti mutabani wo ate ye taligenda kufuna mukisa kugula kubaako waagula oba wazimba. Tekitegeeza bwe kityo nti goyinza okuba nga tuguze ku mmotoka obulamu bwo bwonna, tekitegeeza nti mutabani we taligenda kuvuga mmotoka. Tekitegeeza bwe kityo mbaye talizimba nnyumba olwokuba gwe tewazimba. Nedda, ate yayinza okuba omugagga ennyo naye omusingi gw'oleseewo tugunaaga omusobozesa okutuuka ku ekyo gwe kyakulema.